banayo mwana anonye mu nnimiro nsanze omubbi ono bansasira ebintu bibiri yayingira mu nnyumba naleka nsibyeyo nanziba TV ne wuuva kati yuno mukutte bandeke bannaye ebintu byannemeredde musanze nga yaleese ebintu byonna nga yabireese. Nkwaniriza nategwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Ennaku z'omubbi zibaana zokka. Omusajja ono yagenda maaso n'okubanga aggulawo ennyumba y'omuntu omu nga taliiwo, yamenya kufulu bw'atyo n'ayingira n'akebera ebiri munda ebyakabi, yasobola okuba nti asitula ufa n'essimu. Omusajja agenda okuddeeka nga kufulu teriiko ng'ebintu babibye, ko ye n'agamba nti nkooye ababbi kangende maaso n'okuba nga mpaako kye neekolera. Omusajja oyo yagenda maaso n'okuba nga akozesa eddogo era we twogerera omuntu eyabba ebintu bye yabikomezaawo, wabula nga obulamu si bulungi olw'ensonga nti omuntu yakomyewo ataawa ng'enswera zifuuse enswera ku kibokisi ne ku mubiri gwe nga zimutabukidde nga tezisobola muleka kubaako kye yeekolera. Mawulire amala gekiina ge mawulire ag'omukulu Shakib, Mr. Charming omubwati, Bawa Zari, Hassan the boss lady. Mwana mulenzi ono gwe tumanyi obulungi nti Zari gwe yasiima mu bangi baalabye ku nsi, mu bannayuganda bonna waazungidde Tanzania, Kenya, w'amawanga gonna, ye musajja gwe yasalawo okuba nti afumbirwa. Kakati mwana mulenzi yabadde ku supermarket ng'alina ebintu byagula, ng'alina ebintu byayagala okuba nga asasula ku kawunta. Atuuka ku kawunta genda osasula nga ate omubbi we yayingidde yagenze maaso n'okuba nga baako ebintu byamubbako. Era mukulu Shakib yabadde abuuza balansi, agenda okulaba ate ng'ate bamugamba nti oli aba agitutte. Omusajja yayingidde ng'ayambalidde ddala nga Bashakib bwe bambala, ng'enfaanana y'emu ng'eya Shakib, kwegamba ng'embeera ze zimu nga toyinza kuba ng'obaawula. Kakati Shakib yagenza okuwulira omukazi ng'agamba nti gundi agitutte gundi yammwe, agenda okuddamu okukebera nga takyabitegeera mwana mulenzi Shakib. Era bw'atyo ye bamubbyeko ebintu bye, yandifuna emiggo okuva ewa omukyala we Zari olw'ensonga oli omukyala mukambwe, sente azirina naye nga sente tazizanyiramu. Mawulire amala getuina ge mawulire ag'omwana muwala Namere Justine. Ono naye yagenze maaso n'okuba nga akola okwanjula era yalangiridde nti embaga it is very soon okuba nga agenda akola embaga. Mwana muwala ono Justine Namere tumanyi bulungi nti yali takwatagana ne Farida nakazi we, era bano baafuna obutakanya mu lockdown, buli omu ng'azza omuliro, oli ng'avuma n'ono ng'avuma, kwegamba nga ababiri bano tebakwatagana, buli omu ng'alangira munne ku bulamu bwe. Kakati mwana muwala ono Justine Namere we twogerera ye yasazeewo okubanga ekintu akiggala akitandikidde Amujjeyo nnene omwaka guno. Kakati mwana muwala yagenze maaso n'okuba nga ateeka obubaka bwe ku Facebook page n'agamba nti thank you for honoring me and for honoring my parents, my darling husband. You are the love of my life. I love you, my soulmate, my handsome king, my papito. Special thanks to everyone who attended or supported our kwanjula. God bless you all. Wedding is on 30th January 2024. Mwana muwala bw'atyo yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti ke kaseera okubanga bakola embaga olw'ensonga nti ali mu mukwano guli ogw'ekimmemmette, era yasazeewo n'agamba nti lino eddenzi tto, eddenzi linyirira kwegamba lyalya bulubanda amala, kubanga eddenzi liwanvu, lyakula bulungi, lifaanana bulungi, kwegamba mu nsi buli muntu alinayo soulmate we. Kakati mwana muwala Justine Namere ye owuwe yamuzudde era kwegamba byasanyu lyokka. Mawulire amala getuina ge mawulire aga mwana mulenzi Bebe Cool big size. Mwana mulenzi ono big size yasisinkanye omugagga wano mu Kampala gwe tumanyi bulungi Sudil, ate yabadde n'omukulu Bala mu Baloga Harry owakasaati kamu. Kakati Bebe Cool yabadde ng'ali ne Sudil. Bebe Cool yavuddeyo na postinga n'agamba nti alina bye yayogeddeko ne Sudil n'omugagga Sudil, n'amugamba mbu Sudil yamugambye nti he wants to build an arena like the 02 arena in the UK.
era n'agamba nti studio n'amuddamu n'amugamba nti ekyo nja kukitunulamu. Kakati ba social media in-laws, ba Facebook in-laws bavuddeyo ne bamukakasa ne bamukalakata kwegamba bakarakase Bebe Cool ne bamugamba nti omugaka wakugamba nti I will look through it, aba ategeeza aba kyagamba nti aba akwejjako kuba talina kyagenda okukola. Bavuddeyo ne bagamba nti Bebe Cool oyinza otya okwogera ebintu eby'amagezi eri omuntu ng'oyo. Kwegamba ku social media comments zibadde z'amaanyi nnyo abatabukidde Bebe Cool babadde bangi nga bamugamba nti sooka otandikire ku Kigali Arena onaagisobola eyo olyoke olowooze ku arena enene bwetyo. Ne bamugamba nti Bebe Cool ebirooto by'oloota golekerawo okuloota tobisobola, emmotoka gy'olina sigwa yagyegulira, ennyumba gy'olina sigwa yagyezimbira, oli ku ssente za gavumenti kyokka toyogera okuba ng'ozimba arena. Kwegamba abaana batabukidde omukulu Big Size Bebe Cool naye nga ye avuddeyo n'agamba nti ayagala okuba ng'azimba arena, ayagala okuba ng'abaako kye yeekolera, era yayogeddemu ne studio omugagga. Studio n'amugamba nti I will see, ekitegeeza nti abaakugobye singa abadde serious yandimugambye nti ku Monday oba ku Lwokubiri oba ku nnaku z'omwezi weziti tukola appointment tusisinkane. Nobula amugambye nti nja kukiraba. Kakati ekitegeeza nti baakugobye indirectly. Amawulire amalala ge tulina age mawulire agenda maaso mu ggwanga lino Uganda. Conference eri mu ggwanga lino Uganda G77 Summit. Kakati olukungaana olugenda wano maaso mu ggwanga lino Uganda nga batandise ennaku z'omwezi 15 January 2024. Eggwanga lino Uganda bali mu kubunkenke bagenda maaso n'okuba nga babaako bye batereeza, enguudo bazitereeza, zi potholes bazitereeza, naye waliwo ekisinza okwewuunyisa. Oluguudo luno olwedde lulagira ddala nti mulimu ebinnya tebiteredde, enzimba gye bazimbamu balinga baali bakekereza ssente, balina engeri gye bakolamu ebintu ng'olaba ebintu tebiteredde. Wabula ekisinga okwewuunyisa munnanga abasiizi ba langi baweereddwa omulimu ogw'okusiiga langi, oba waliwo ekinnya oba tewali kinnya balina okugenda maaso n'okuba nga bateekawo kalangi awantu wanyume. Kakati omukulu ono yagenze maaso n'okuba ng'asiiga langi naye ng'olabira ddala awantu tewasaanidde langi. Ekifo kino beetaaga kujjawo ekinnya kino olw'ensonga nti kijja kuba nga kigaziwa buli lukya kigaziwa, ate awantu wafuukuke wafaanane bubi nnyo. Mawulire amala ge tulina ge mawulire aga mwana muwala Shira Gashumba, baby girl wa Mr. Frank Gashumba. Kakati mwana muwala ono yavuddeyo n'akomentinga ku story ya Daginais. Daginais yavuddeyo munnange n'akaaba ennaku n'agamba nti munnange mu interview ye yabadde emenya omutima. Kakati Shira Gashumba yawulidde interview ya Daginais n'agamba nti okuwulira omukyala wa Katonda Pastor Sarah Morgan okusulawo abaana 8 na bwe yalina wano mu ggwanga Uganda n'alinnya ennyonyi n'agenda ebweru. Ekintu ekyo kikwasa ennaku. N'agamba nti maama ng'oyo n'osulawo abaana bw'oyinza otya. Kakati munnange Shira Gashumba ng'akyakaaba ne zireeta penge yavuddeyo we kuba ku roastinga we kuba kwokya omucomo yasoose n'amwokyamu omucomo n'amala n'aguwozaamu. Kakati mwana mulenzi penge avuddeyo n'atabukira Shira Gashumba n'amwanukula ku byeyogedde n'agamba nti my sister Shira si Gashumba mbu oli heartbroken. N'amugamba nti oh dear Lord, please give Shira the strength of comforting her biological father as well. The entire nation is aware of Shira's eldest sister, who was abandoned because she couldn't strip or act like a whore. Some of the key elements that generates money in the family. Thank God, Rita Kagwa took her under her custody, sponsored her, and now she is a better human being. Bw'omala n'olaba omwana ng'agenda maaso n'okuba ng'akaabira Daginais, my dear sister Shira Gashumba, sooka okaabire ku kitaawo, sooka okaabire ku taatawo eyagenda maaso n'okuba ng'asuulawo omwana olw'okuba yali tasobola kuba nga yeekoza yeemoola yeekola ebintu nti obusoloosola okulaba nti afuuka serebu. Olw'ensonga nti okufuuka serebu mu famire y'Abashira Gashumba olina okuba nga weeyambula, olina okuba nga olina
obukambwe ne bufuluma kwegamba penge afuddeyo n'amutabukira n'amugamba nti nange maama we yakusuulawo naye we yalaba ng'ofuuse wakabi ng'olina ssente n'akomawo n'agamba nti nga tonaba kukaabira dagi nice sooka weekaabireko. kakati bwatyo peng we yagenze maaso n'okubanga atabukira mwana muwala Shirasi Gashumba. Amawulire amalala ebyokwerinda biri gulugulu mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga lino erya Uganda. Naddala poliisi egenda maaso n'okubanga ekozesa obukugu obumanyirivu byonna bye balina, n'embwa za poliisi nazo zatuuse zikola omulimu. Embwa zino zalabiseeko nga basumulula n'ebinnya bawulire oba mu kinnya temuli kye basuddemu. Kwegamba embwa za poliisi zigenda maaso n'okubanga ziwunyiriza emmotoka. Omuntu avuga mmotoka niwe eba mmotoka yiye oba mmotoka ya byamaguzi, embwa ya poliisi erina okusooka neyetegereza erabe oba tewali kikyamu. Stay tuned and don't forget to subscribe.